Tufunga maama alina omutima omuzadde. Maama ng'olina omutima ogwagala abaana b'omutabani bo bagende mu maaso. Tukwasaganyize wamu. Kuba olwedde mami amazima naawe ogamanyi. Baakugamba obeera administrator wakati mu bakyala n'ogamba abakyala tobaagala oyagala mikwano. Ekyali kitagenda kusoboka era nga nammwe mwagenda obbikola nga mukimanyi tekijja kusoboka. Kuba kaakati olwaleero nsaba maama obuyinza buba nga bwaweebwa abakyala tukwasaganyize wamu gwe jjajja w'abaana baffe ebintu bigende mu maaso kati ffe tusinga obulumi. Kuba ate kati bano abaana taata waabwe yafa. Ne we balikula baliyitibwa mulekwa. Nze saayolwaleero we mba mpitibwa Namwandu. Okyasobola okufuna omusajja omulala. Naye ate omwana wange talifuna kitaawe. Era alisigala ayitibwa mulekwa paka. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Simanyi nsonga lwaki yejjako ku lupapula. Kubanga ye yagamba yakola statement nti ono mulema tajja sobola kutuuka mu ofiisi ziri eza waggulu. N'akola statement nti oyo maama Shifula mwavu talina ssente. Nga ye agamba ffe tetusobola kutuuka bo be yalonda gye basobola kutuuka kubanga buli process yeetaaga ssente ate ffe ze tutasobola kukola ki kuteekamu. Maama taaga akwatagana naffe. Ndowooza ye ng'omuntu alina ensonga ze. Naye nze sirina nsonga lwaki sikwatagana naye. Singa ebintu ebimu twali tukkaanya nga tuteesa ne tukkaanya kitegeeza twandibadde omuntu omu. Naye kati olina ky'omugamba maama kino ye ng'ate ekyo si kyayagala gw'ogambe. Ndowooza ensonga lwaki tetuli bumu. Sirina nnyo nsonga gye nyiza gamba nti ye neesimba sigirina. Kati njagadde okulaga ekipapula kino eri ba administrator abaalondebwa okuva ewa administrator general. Be bano abakyala bonna bamaama b'abaana abaateekebwako. Omukyala asooka waggulu ye Naafuka Fatuma ye maama wa Shifula Nagirinya y'ono atudde wano ku luyi lwange. Omukyala addako ye Nakabuye Mariam ye maama wa Sharifa Nagirinya yenze kennyini kamwa koogera. Omukyala owookusatu ye Namutebi Shamimu oyo yazaala Aliya Nagirinya naye waali lwakati tusobodde kuba naye leero. Omukyala owookuna ye Namugalu Esther oyo yazaala Ivan Bukenya. Be bakyala bana abaalondebwa okuba nga ba administrator ku lw'abaana baabwe. Era nsaba buli muntu yenna ng'okimanyi olina akeekuusa ku mali y'omugenzi. Gwe ng'okimanyi ne woba olina kikopo. Tukusabye mu mutima mulungi n'obuwombeefu okwate ebintu ebyo obikuŋŋaanye bulungi. Woba osobola okubitwala mu paliyamenti bizzeeyo kuba yeekyali obuyinza obwenkomeredde. Woba osobola okubeera nabyo paka etulikubira akasimu nga tuli mu paliyamenti obituleetere, ekyo nakyo bituterekere tweyanzizza. Naye nga n'ababadde babiryamu nammwe nga ye mukola accountability kuba twagala mugireetereko. Lwaki lawyer Sseggona yava mu bintu bye? Siyinza kumanya lwaki lawyer Sseggona yava ku bintu bino kuba Sseggona bambi saagala nnyo mwogerako kubanga kuba saamanya gye baamulondera okuba lawyer era saamanya gye yaviirako. Naye nze kye nalaba oluvannyuma nalaba lawyer omulala yeeyita Imran ng'agamba atwetaaga. Wabula ate nga ffe tetuli redde kumumiitinga oba kwogera naye. Naye nga nsuubira nti lawyer Sseggona ali ku level nnene okusinga lawyer Imran. Naye olaba ye yawummula n'ata ekintu. Kati simanyi buzibu wakati we na agenti we kubanga maama oli ye yali lawyer we. Era nsuubira ebimu ebintu by'omugenzi yabirina kuba buli ndagaano wano gye tulinako photocopy. Tulina endagaano nnyingiko tuziinako photocopy wano. Naye nga kiraga nti ekyo kyatuuka mu ofiisi ewa Sseggona. Ne kati essaawa y'olwaleero tulaba ate lawyer mulala yeeyita Imran ffe tetumumanyi ensonga siyinza gyogerako
kuba gye baatuula tetwamanyayo ne gye begirako tetumanyiire ekyo sikimanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Erinnya Ali Senkunda nga nali mukwano gw'omugenzi ekiseera kinene, mugenzi Muhammad Seggirinya. Naye okuva Mukama Katonda lwe yamujjula mu bulamu bw'ensi eno, nsaba Mukama Katonda ow'ekitiibwa amusonyiwe byonna ebyo byamusobako. Ebintu ebize bigenda mu maaso si birungi n'akamu n'akeddagala, okubeera ddala ku maka, ennyumba ezipangisibwa n'ebyobugagga ebirala nga we bikooneddwako n'ebirala nga bikyazuuka oba bikyakuŋŋaanyizibwa. Waliwo obukumpanya bungi. Ekisookera ddala, maama akoonwako nnyo. Maama yakolagana ne ttiimu ng'omuzadde etali ntuufu okukolagana nayo, tetumanyi bigendererwa, Katonda yasinga obimanya. Ekisookera ddala, ensobi ezaakolebwa kwe kubeera nga nakati tewannabaawo administrator avunaanyizibwa kulondoola bya mugenzi, naye ebyobugagga by'omugenzi bivaamu ssente ezitagasiza ddala mwana yadda asembayo. Twebaza abazze bayambako ku baana abo, naye obuzibu bungi. Abaana omwaka oguwedde abamu tebaasoma, n'olwaleero tebannatandika nga bannamwandu bwe bategeezebwa, ate nga kikakafu nange nkirinako obukakafu. Naye ebyobugagga by'omugenzi byeyaleka byonna n'olwaleero ebisinga bivaamu ssente, amayumba gavaamu ssente. Nze nsuubira nti Honorable Sseggona ne maama nga looyo omutendeke Honorable ate nga yakwatagana ne maama, ekyo yali alina okirongoosa yadde obuyinza nga tebunnabaawo. Omwana n'asobola okufuna akagaati, ne basobola okufuna ku buyambi obutonotono ng'emmotoka ambyulensi. Waakiri yalivudde ku bwambyulensi nebeera ng'ekola takisi, kuba emmotoka eyo yali mpya. Ensobi endala eyakolebwa nga tebannabaawo bwa administrator bwonna, era nga bimanagingibwa Honorable Sseggona ne maama azaala omugenzi. Emmotoka V8 eyatundibwa n'etamanyika na ssente zaatundibwa. Kale awo eyo nayo yali nsobi nnene nnyo, kubanga essente ezo tezaagasa yadde mulekwa n'omu, ate nga bamulekwa we bali abato abatannaweza na myaka 8 yadde 10. N'olwekyo ezo zonna zaali nsobi. Kakati mu bitonotono mu kuwunzika obulumi bungi nnyo. Buli omu amanyi mulekwa, ate abasinga tuli bazadde. Naawe kennyini oyinza okuva awaka n'otadda eri baana bo abadde aleeta omugaati n'otasobola kuleeta, ne watabaawo omuntu n'omu atwalayo omugaati. Naye ekisookera ddala, neebaza gavumenti era nga nnyongera ogikubira omulanga. Honorable Muhammad Seggirinya olwayo yali mubaka